coming up. Gwe nagenda naye owamiyaji Simon nga yajja n'atuula sooka osala era style gy'oyagala nemuyigiramu Grace nkangula essimu nja kuyigira ku internet ngula essimu naye ng'abazadde nga baamatira wuuyo omukuzindikidde Shaolin ng'omwana omusala enviri nga bwakaaba naye nga nsala biwalaata excellent netuka nga ntandisa okusala kati waliwo omukazi yajja ku saluuni omukazi yali andeetedde ebizibu naye bakubamu nali njiga ku intaneti amanyagala osala genetic card osala nga genetic card tokitegeera nagitegeera natuyana for like 4 hours ng'oli ku mutwe gumu waliwo obwana wali bwagabuliza Shaolini waabwe nawulira nga like nemugamba nambuza nkwemeka nengamba mpazo yakalo ogende naye nga nkimanyi muwana eno namuleseko nyingi nnyo wano nagenda teyadda aniza ku Brown Skin Events amanye n'eddoboozi ze Fat Farazi olunaku olwaleero mbaleetedde omuyimbi munene is big and before show kutandika wano abadde wano ne bakyali bimanyi yaze n'eggaali nnene babadde bakolamu ka content akatonotono but anyways it is what it is and this is a satellite hotel Kisasi Chanja Road Watusanga. They have the best accommodation, they have the best services, they have a good healthy club. Trust me, these guys are the best. And not to forget, you go and subscribe, like and comment our YouTube channel, that is Brown Skin Events. Yeah. Kwaniriza mukama wange. Kyenjogedde kifu oba kwengamye mbu oyina eggaali nnene naye tolabika hambo. Ndi hambo kubanga I'm good like Africa. Oh wow. I'm good like Africa. I'm good. Yeah. Kubanga I present what is good to people. All right. Kati soko demo toyanjulire bulungi tukutegeere amanya go otubulire gy'oviiridde tubulire ne kind of the music you do. Yeah, I'm called Good Lucky Africa. Good Lucky G-U-D Lucky Africa. I say Namuona. Okay. Gaza. I'm a reggae dancehall artist, yeah. But temunteka kuziri style kubanga nazo mbawamu ki. Okay. Zino style z'abasajja zolaba bakuba zino zi humble style zino bairota zikaini. And bichani. Actually, I got more albums that are coming. Yeah. Nenga ziri kwezo kitegira. Okay. Because I'm versatile, but real thing, reggae and dancer. Really? Yeah. Okay, ogenda tu amwaka pera. You can't kick me out of it, man. Ogenda tu amwaka pera. But anyways, manyi when I think last week I had an interview with King Y. Yena mje yeye namungona. Nangambe yonna Gaza. Kati nawe ogwa mu Gaza oba ogwa mu another waliwo boundary. Gaza eri yokka nawe. Nawe Jova. Omuntu wayogera ku Gaza kitegeeza ghetto. Okay. Nze nvako nina label. Oh. Nina my own label. Okay. Yellow Fairy Music. Ate nga in simple terms njiyita YFM. It's a short term of it's kind of abbreviation of my label. Yeah. So YFM ate nze omuyimba aliko. Actually waliwo abayimbi bangi but I'm the right one to be there for now as a lion. Yeah. Ogenze noyogeramu ali akantu nogamba you are reggae and dancehall. Njagala otwoya akapera katono nnyo aka reggae then otwoya akapere mu dancehall. Tegeere ddala byeyogerako bituufu oba naawe inawo ogwa walala. Andi kadawo wensalyawo nengamba bakukubimba kimanyi omuto guno gulimu ennyimba nnyingi. Yeah. Like, I have full external ejjudde ennyimba kitegeera ebyo netugenda byenyumyako tekingana okuwa kapera koyagala soko kampe. All world is full of a zombie. Be what survive from deadly living zombies. Good luck Africa, we got a story. Better listen how to get survive from the zombie.
All the world fucked up, no life. You see people beautiful, they got no life. See them smile rich, spending money. Let me tell you, they got no, it's so brother man. Leka tukome wao manya babbenyi naye ate bebankwata bade manyu alufulumya kwa ate nkugambye omutwe gulimu ebintu bingi man katolima Robert talina bafuluma bagenda lubba naye anyways totya kati tuweyo gundi ya dance hall. That was dancehall. That was dancehall. Bankongere olulala kale mpaka ti reggae kwa kati katogenda kukunyonya kachai kazali confused kati pa reggae kati nyina kuba reggae iri brand new. When I wake up every morning, I pray to Jah, just bless my day, Almighty Jah. Oh, thanks to Jah, thanks for the blessing every day. Boy. When I hustle every night, I pray to Jah, just bless my night, Almighty Jah. Oh, thanks to Jah, thanks for the blessing every day. A bassy runs it from the morning up to evening. We say my prayer from the morning up to evening. I know my Lord is on my heart and I can't stop saying His name every man. Wow. Neda chimala kati mazo okutegeera kyoyogerako kituufu amaye muyimbi agenda nakugamba nze nkuba dancehall nomugamba nyimbirayo limba lwa dancehall ate nakubira gundi R&B. Now soko toko kujja neyo nga otandika endongo omanyi buli omu alina that story before endongo then nga amaze okuyingira industry okitegeera because nesazi wakubadde tonabakoba bisaawo binene but tukubala you're already in the music industry onfuna kati so compare that journey watandika otya erinnya lino Good Luck Africa livaawa okubanga lijja okitegeera omanyi ogenzi n'ogamba nkubuli my inside story ate nze omuntu alina that untold story ani yali awulidde ku story yange nobody. Wow. Ate nyina olulimi olugamba untold story of me myself. So kitiibwa ekiti nze omwana yakulira mu ssoko nenjija mu ghetto nehasolinga mu Gaza gye bayita Gaza n'ofuluma Gaza struggling from the Gaza nga bw'omanyi ghetto eringa kibiina kya buli okitegeera it's like ekibiina so ebiseera bimu mubeera mu ssomero you have to struggle to be number one okitegeera ozolika osemba oba omugezi omujagujagu you be somewhere soko kitegeeza ki ekyalo ffe bali abatalina ID no ID naye ate tubeerawo wali eri netusoganya okitegeera alright we got no ID kati ovudde mu soko oyingidde Gaza ova otya mu soko okuyingira Gaza? Of course I wanted to be whom I am and I wanted to be someone nze okuva mu buto I wanted to be an artist. Okay. I wanted to be an artist. Simanyi oba muzimu ki ogwankwatamu awo naye that's how I used to feel. Njagala kubanga ndawandika bendera kitegeera. By the way, I love my country, I love my continent, Africa. Yeah, I see. Yeah. I see. You came through number one, I see. Number one, mwana. Akaliro kajja kawuliramu. So, nava mu kyalo nenyingira SGA security guard imagine I'm proud of it kubanga waliwo omwana abeerako ogwo omulimu naga mwana biki but it's where I started me myself. I was a guard, SGA guard. I guarding a Pepsi Cola, Pepsi Ron beverages, Pepsi nama vehicle roofings industrial area yoku 7th Street nebyabaawo sagala obimbuuzi naye kyensobola okugamba natuuka ne retiring by myself manyi omulimu it's not so good gokulwawo ku mulimu normal like emyaka gijo when you have nothing in my head wetuuka no breaking nogamba man I have to focus on other things. So kati ofuluma SGA katomazo katogambye I am done with the security katika nyingire industry oba wasoka no yingira Gaza no damu hustle. By the way sinaba kubuza after kuyingira SGA from the Gaza nasokera mu Kisenyi
kati mu Kisenyi nga tutunda emmere y'enkoko okitegeera obeera mu byuma wali eri kyakyo bikyano okitegeera ebiseera ebyo before even Kiganda yali yakakola ki yakajja mu ugundi nga n'abamalaya nga bangi mu Kisenyi biki naye nga bw'omanyi person is a dream, you just leave other stuff, you focus on what you want. Naye nga zinali n'ogoba jjani endongo tenva mu mutwe man kubanga ngambye nina terabyte kitegeera ejjudde so nali mpandiika endongo yange naye nga ndukinga nga njagala kumanya kitegeeza n'obanga wali ng'otudde nga katugeze ekiro olina emmundu yo oli awo huku nejja ng'okwata peni n'owandiika obadde ki waliwo wenatuuka neŋŋamba this kind of spirit in me yabizimu kubanga waliwo wenatuuka like kubanga nokurecordinga my first song I recorded nga nfunye sente za SGA as my first salary nanoonya wali studio kwe kuyingira ekamoja ku Storm Avenue all producer writer gift I like him so much omusajja yanzuula actually he did many songs for me nankola buli tune naye each and every tune gye yankolera ba reggae oba kinali saza obusazi nga yetasobola kikiriza like I have never been in the studio so kati ovudde SGA oyingidde Kisenyi otandise ogiriba no Kisenyi ginasookera from the girls then ndaba like Chachu yanfugira nayo Chachu neŋŋamba why kasooke kati ate ne driving my life back to Jinja from Jinja nenyingira SGA ne bandiploying again Kampala oli Musoga nze I'm not a Musoga nze just I'm a Ugandan okay manyi lwakinjogera why am I telling you no bangubye ebikokula over be kulwa tribe man kitegedde I love my country naye there's too much tribalism kati ntuuka neŋŋamba singa nakuli oba ku nsi ezo abalina one tribe oba abazungu kyandibadde kikukolera okitegeera you do good but people wanna put you down over one thing you don't come from their region and me I don't sing for a region I sing for every person I sing for Ugandans I sing for Africa I sing for the world so that's me okay kati ovudde soko tetugenda kwogera kuba twagala yitebya tribalism ovudde soko oyingidde Gaza oyingidde Kisenyi kati eno oyingidde security kati ne residing from the security kubanga ebyabaawo it's me who feel it it's my inside newe banga bagamba there's no right time to say the hard truth so it's not the right time for me to say the hard truth I know anyways when twaza kwogera ku music so kiri bwe kiti nava mu SGA then ate netulamuko ku Gaza so by time kale to serve all like mu bulungi mu njagada nkoze sente ebiki nenvaamu byali bizibu naye ngamba no let me leave I first settle down nensitolinga so nefuna call from my bro nangamba tojje no live nga biki mu kyane ngamba sidda mu kyalo man site njagala Kampala tenaba kunkola ki I have to be in the what in town this is the capital city and you can't hate everyone when you've never been in the town nenkola ki nenzije Lubya niya namuŋona atikate na Gaza okitegeera tubeera ku Gaza ze namuŋona awo Lubya awo kola endongo so ningamba bro actually that bro of mine he saw something on me nagamba kine mga mwana singonzimbira studio man ebeerawo netutandika actually waliwo kyali wange yansalako nangamba man okimanyi wano waliwo studio namba studio ki naye barecordingira mutwalo ngamba mutwalo nindako mutwalo gwa Uganda sio gwa dola nangamba waliwo omusajja nangamba waliwo omulenzi naye byasomerera naye tugendi
ne tulumbayo kyali wangu bali bamuyita Simon ne tuyambuka ne one of his friend tutuuka yeri tukonkona ne kumbe yali miyaji manyi ono omulenzi yakuba practical Dikenzo nensikana miyaji nagamba nyina naye nga miyaji actually yasoka kumbuuza endongo yange weyawulira endongo yange n'atandika okufuna dis nagamba no bro yatyamu n'agamba n'atusobola nange mpulidde takyo wali eri you can kill it just tulina okukolagana nga naye nga tesobola okukwata piano fee nengamba man my brother you can't do it man you got a talent in you now kitegeeza n'emyaka egyo yatandikira ewaabwe okitegeera I was in the village yamukyazaako okitegeera actually namusanga ewaabwe where he grew from kubanga nange sisobola kutegeera his whole story kituufu waabwe kubanga tebavangawo okitegeera nga balina ejjajja waabwe so netugenda nga studio ng'omusajja alikodingisa simu man omusajja yatuuka ate nga esimu yali by the way yali yajjajjawo the phone was for his grandma so the guy gamba mwana recordingira wano ate ng'akosa by then yali akosa FL nga tetunaba kugenda ku Logic kuba n'okugenda ku Logic was for mine namugamba man tutuseemu produce gundi software tutaninge to Logic okitegeera after some time netuukawo ne twarecording oluyimba bagita Kiss Me More with that friend of mine mutwala kubanga n'oyo mukwano gwange mukuntegera like kali gwalete ttaano ina alete ttaano ne mukolo no zali zange man kubanga I love music I love music oyo mulenzi by the way yali akolera ku library awo nga that's katonotono nga naye life nga ndaba te life yeri so down to mine naye ate nga nange wenzijukira gye nava ngeri so hard to hear it is connecting somehow kati ye yabeeranga ku library awo ng'akuba library yawo akatonotono ng'akuba ki enyimba zange nagamba mpakolabo nemugamba oyagala kolabo jangu by saa 8 I'll be having something in my mind weyajja nemugamba I have the song the title is called Kiss Me More Kiss Me More tugende tukole kati from that very day ono naye bwe yakola ki yajire nagamba waliwo producer wali waggulu wali can it happen netulumbayo sagamba mu Buganda wange wanga by then alimbira ne muganda wange naye ngoyabira bintu bya safari oshikiya naye already ngamaze mugamba man I wish if you could do for me a studio. I don't know production, I don't know anything, but when a studio is there I think I can ask for a producer kati omusajja netu nawuliza nagenda safari nensinka nono when I actually story to me I need to sinkana myagi natugenze ningama myagi mwana oluyimba ngenda duko about Kiss Me More it's going to be R&B kubanga ono chali wanga yimba R&B konga nzimana I'm versatile before doing a collab I first see what you're based on because me I'm based on each and every angle so mutas I know that I ear of kulira faster and to understand what next kati miyaji nakanka nemekona bikibichi nengamba nedda kati ate laba I had something on me nga nsobola to feel a vibe naye nga simanyi okuba piano nga simanyi any instrument naye nga I can feel something kuba kano negamba chorus kati nga manyi oli the one nali manyi nga ine doboze nnungi okusinga nze ate namuzuula ate naye nga ayina akalwadde-lwaddemu kuki it's not so perfect like the way I wanted it to be ngamba kaweddemu naye nemugamba the good thing you are the person who has ever done this remember nagenda okujja ono nga music ate mulese kamwocha too much music in kamwocha ekitegeeza another world now another area bwafuna sente SGS zewangambye nogenda ekamoche wa gift no recording enyimba eziwerako nozeka mu studio kale nasanyusa gift in my first time ona yangamba wali oyimbyeko nengamba nedda it's your first time to be in a studio nengamba ye naye enyambala yange like tubuzinga bwomanyi nga omuntu ayambala ebintu ebiryawo kuba biri simanyi fiti news okitegeera angamba kyusaamu man kyusaamu kati yampa engoma ba yali rhythm simanyi nekola oluyimba gyebayita Shakira
You want me to show you the mabila? You want it the fruit in the mabila? You want shake the mabila? You baby tablet American baby or shake it and a raga. Never that dance raga. Nangamba man, engage you today when woman your first day in the studio not to went then or Nimba. What you recording? Yeah, you've ever been in studio? Man, no. But now Ngoma Zanja was then from there he told me, man, you like to best in reggae. Not only in reggae, I do all types of music. Sakonkuwe, kat one time namufukire zike nga pole ngoma zinga buli wakola ngantuzawo ngamba naye mwana lako kimanyi studio eno ngenda jugobamu kwankataba tebajja kukola endongo. Remember kwa your studio waliwo omulenzi omu, this guy could sing and I loved him and I like the way he sings. Chris Penny ayimba no ngamba kati Chris Penny ngamba mwana nyino kubackinga nga nyimba zo man nyino kubira nga kubackinga ngamba but when you back me njaga kwe backingira wala wenatoka ngamba njaga kwe backingira need each and everything to feel me. Oshege ngo muntu wabanga like a whole package. Yeah, nga yenze nga sagala muntu mulala. I want people to understand me. Si okungamba abantu babiri bayimbe no luyimba. Naye kale yena yali andabye mu something. Nga feeling like to be fitting on kati ovudde kamocha no music kati ozegaza ugenze kuka studio ko mutwala keba kwese simu. Ko. Kati kambuze. Lwaki ono guy yakuletea idea? Lwaki temwaddayo eri ewa gift? No, gift was kind of expensive to this guy. Kati gwe wawuli omutwala n'ogamba wano mbampita. Nate nakira nalaba mu talent nono nga ina talent man. Miyaji yali ina talent. He's a talented guy. Kubanga gundize kicks ze nebingeje yali akubamu yali yanjawulo, but before ngabo manya abantu abayiga hip hop is a type of music okukola. Ija kuba zino zi hip hop bichi nga flowing America nengamba mwana atenze temugenda kunziza yonze njabba zeno side za Jamaica. Kitegeera if to do something. Atenga reggae is kind of hard when you're doing it. Atenga ye reggae ate yali emuzanyamu nemugamba when you learn how to do reggae music nice. Then enyimba zonja kuba ozimanyi. Buli kimu kijja kola ki. Ndoza naye simanyi oba naye yampicking up something. Kati ewa Miyaji mukoledde luno luyimba Kiss Me More. Kati enyimba mekazi wakule ewa Miyaji. Okatalawa ne Miyaji sawa zino. Oba tuwaddayo. Miyaji sawa zino. He got my music on his studios. Yasirikira tujja. So mbozio. Inabira wa Miyaji. Tukoze oluyimba kati ngamba oli ayimbe tasobola kuyimba. Ne ngamba tekamu ngenda kuyimbira nga wogira. Kiss me more, kiss me more, kiss me more, baby. Kiss me more, I wanna feel you more and more. Kiss me more, kiss me more. Kwanga nalinjagala kwangwira oli, kwanga that's how asoboleze ziri simple zaba unknown. Every day is a party day, lady, our love be a kiss pie. Kisses zo zimpomera, zintabula, zintamizango mwengo muganda. With girl, let it do it again. So now, Kiss Me More. Aha, wenakola Kiss Me More. Nenzirayo nekola oluyimba. Njagala amazzi. Nenyongerako oluyimba olulala. Katate jukira mu studio ya Miyaji tukolera. You are feeling something teri mwana yali akoze ko such kind of a vibe ku studio yi. Kadinga yabanoonya. Nagamba bachalibe omwana ze wanena kubye tune boy nyina brand new man bichi. Naye nga avimba mu ngafanya. Anyi. Kalenzi kabira wagulu kakira jukira by then nali na this kind of thing. Manyi zo muntu I mind my own business in an unruly way. I do my things in my own way and I don't care about any other person's business. Nanzi ngina neva ka nembera wa bro wange nkirira wansi nganzikirira ngolugala awo oshitegera ne bachali banga abamu ne kati lunaku lumuna ngamba mwana oyimba bulungi komawo
nengamba ngenda kujja but I can't zola oyimbira ku simu ate filter muteekamu olugwe so okitegera pop filter yabwe yakusidu nga basaako olugwe noyimba eri nga waliwo akutte essimu nenafuta ne bakonvatinga ne bagisa kuwairi ku pisi ashagira enyimba nka 10 okolerawo oluyimba lumu. Okay, kakati okoze n'emyagi enyimba eziwerako kati ewa myagi ovaayo kati obuzibu bwajja nti ewa myagi wavaayo lwakuwambe yali alina fake studio no wa myagi nasigala nga ndaba it's a great talent to tandika you can build something and it is cheap to put it on top kati nze nengamba ate nze nali mwagaliza I didn't want him to okunkolera endongo nga tisimuwa sente no ate sente mwe yali cheap wabula yali price tag ye by then yali price tag ya ngagamba mutwalo okukolera konga yali atuyigiramu ate nga nze mwe byange sagala obiyigiremu nkoba ne kugamba man oluyimba olwo teruli mastered ebulako kino because I feel it inside my mind ashegira ngasobola okulira engoma ngamba kuba bwendi ashegira neteekawo melodies zino biki ashegira kati nengamba bro ngamba waliwo producer but womugulira sound card ina buno sound card buno baba abantu ali ebiri n'omugulira mic tusobola okola ki okola wow igana gama wangi actually yali easy to his side na mwaka yake katono nga sikanji n'agula ebintu mukugula ebintu n'amugamba mano manye ekiriwo ono omwana ogenda mufa wajja akola endongoyi gogenda funa 70%. In that 70%, 10% ziyamba studio okula kitegeeza ofuna 60%, 30% zigenda kuma ebintu byange mukole netutandika okukola ennyimba kati ate jukira in that studio waliwo bafounder baawo ab'omutwalo bali bakyalibe bamugambanga man laka agenda afuga studio kuba yataddemu ssente buli wajja sindi mbu yataddemu ssente bo tebali tebamanyi munzaani waliwo ateekamu buli wajja nga bamanyi myagi yabiguze buli wajja akola oluyimba omukulira yali akuwameka agamba ebyaffe okitegeera gyoyinzako okugamba mwagulira ebima myagi twamugulira bino ebyuma ebitandika nga yalina kompyuta ye myagi mukyayogera. Of course, it's my friend. Tubonga, Kuwera is a big brand right now. Of course, it's a big brand. Ati katomanyira kibuze kibuze ekyo. Big brand etusobola kuyita wa myagi nabugamba laki simumanyi. No, like we hustle with that guy. Like lwaki nkugambye ekintu ekyo, most of the like people in this industry, the limelight industry, bwafuna that spotlight nemukuba yerabira bakyali be. Kibula nkubuuziza ekibuuzo ekyo. Tasobola kuneerabira. Kulwensonga wetakola gwama atandikira ku lugoye na simu kati huyo muwadde studio atandika tasobola kuneerabira kubanga I have his tags ku nyimba zange High Merry Christmas ayina n'enyimba endala ezina tagga ye yazisigaza kati nzija kugamba lwaki myagi nga tukola endongo nga ntegedde bano abaniga when I do a brand new side yange because I'm a musician. What I write down is what makes a beat. It's what creates my art to come out. What the talented okuba naye kyengenda okukyenkuwa kikikuwa that vibe okunkolera kino kyenjagala kati nentandika nemugamba omanyi myagi waliwo mulina wana ebigoma mwabi wakubanga ebiseera biri ndubuza soko bimpemu ezimu kati ziri zebaagananga zinakozesanga ate nga mbireeta in perfect way kati nendaba like mastering it's too hard this guy can't manage mastering nga nyina bataano bange abamu ningamanyi okukwata ennyimba nenzitwala ku studio endala ne bamasteringirawo but Miyagi's tag inosigalamu because my brother is my friend okitegera kyali wange ane kyate kigaana kuba ati nakola oluyimba habati na mastering okitegera kati waliwo bamu abalina emitima
atukawo nagamba bajjewo taagayo oyo nigasi jagalamu bajjewo talina byakola teka ya bad skills otegeera bad skills abivimbiramu kyokka omwana omulala yakola ki yakola ekyo kiruma so naye nagitwala nga wa Dr. T by then nga ndi awo nga nsabira wa Dr. T ekyantwane ku wa Dr. T I was kind of idle nga webanga nvudde ku studio mbeera awo ndi idle have nothing to do natuuka nengenda wa Dr. T nembira kuwaba abasajja nabo ne bampusamu eggaali people are pastors naye asobola kuchanginga what's behind someone engeri kituufu so nembira wa Dr. T nga nsaba natuuka oliwuliddeko nga bagamba akamese k'oku church tekalina wadde neso I became that rat in church kati ate nga ndi ku life jesa eyo life nasaba na Katonda naye nga ku mutima nengamba kasita nfuna akalimu nja kugula nange ekisawo kya sementi nkiteeke wali teyatwala na wadde emyezi egi nenfuna omulimu nga balikita bankubidde essimu okukola emmere yaabwe eno anjera biki nga njiriba ngenda saa 9 nenkomawo 8 okitegeera katawe covid ate bwe yayingira jukira naye nga akyakola endongo wa miyaji nga miyaji mugambe tukyuse software ko laptop n'agitwalayo nebigaana netafodinga logic n'akyusaamu kati ne wabeerawo mu producer we yamuguza system ye oba bali bamuyita abeeraawo bamuyita Varini kind of that na producer namuguza hosting software netutandika okukola kati jukira nze nkugamba nina I'm a talented guy and I got art on my head wewe natuuka nemugamba nga endongo esusse obungi ewa miyaji awo nga buli muntu ayingira ku studio it's my songs enyimba zange zebakuba balaga live so miyaji nalaba natandika okufuna akantu nga buli lunaku sobola okukola enyimba nga 7 naye nga zanjawulo nyimba 7 naye nga zanjawulo kati oluyimba oluna oluyimba natuula nengamba Miyaji today we are going to do something brand naye wabanga toli mu mbeera mbuulira kubanga zesaba akwata omuntu nga tali mu mbeera agamba man I'm fine kumbe already yali atanso ofuna feeling eri nga studio music enefuluma remember I'm from down bino nabikola nga saagala yabeere nga afiirwa naye twali tufuna yali afuna ate sente naye nga abantu baali baleeta sente bakompetita nga bamanyi like can't beat us okitegeera naye nga mbagamba kaliro mujja kawulira kubanga nze engeri gyempulira music nmi eringa oba kazimuzimu oba biki nange simanyi kiki ekireeta music mbeerawo nempulira some kind of waves mu okitegeera nenkutuula wansi nempandika paka naleero sinaba kumanya what is on me naye wenkimanyi nja kola album over that kati Miyaji ajja tosigaza ennyimba zo ku luno oluyimba bagitowa amata lwe lwamubuuza do you have good feelings yes okay ate nga beside that nga ziri nazo nnungi remember nze omuntu ayagala kola good song then other good song okavalinga ebi nga saagala nolwenrelease nze lubeere nga luli so down to the other okitegeera nze omuntu oyo natuula wansi neŋŋamba Miyaji njagala okube R&B otekewo tukole engoma nga erimu loops z'aba Indians tugende Puerto Rico tumikisinga akantu tufundikirawo tusanyireko 3 kind of music mukozese genres ez'enjawulo mu luyimba lumu n'ennimi ze nateeka ku luyimba almost nali njagala nkole oluyimba nga lulimu loko zino bantu nga kuliko kwegamba like nga njagala tribes ez'enjawulo zisobole okumitinga this song English nga njagala those common languages within the country nga muwamata oluyimba lali solido konga each and my friend ambuza oluyimba olwo owamata when will you release it naye nze mbaga man
Shilda because minambi nyenkwasaganya kalate ye mukola ekyo. By the way zokujjawo ebyange manager yabijjawo ebintu wamyachi wanga mukola endongo wamyachi Miyaji yanyiza olunaku lumu studio kiba kyokungamba wa Spain oba sente oba ki musajja yaŋŋamba twala eri enjagala mimba mbeera ku kyaki ninga akamese ku kyaki I hate smoke nze I hate smoke yaŋŋamba kintu kimu genda eri twala enjagayo biki ngali serious ate nali nze nekyali wange nangamba kati digidde why do you speak such kati wanena obutakanya bumwafuna nove wa Miyaji kati neva wa Miyaji nasigaza ne music wo yasigaza kati kiriwe twatwala sound card twala kwegamba kye mwamukola investor muganda wo nze nagamba investor bagamba ebintu ebiriwo studio sijja giri nyamu kati investor kye yakola nagenda nakimanya ebyuma bye goni nasigaza hard drive yo Miyaji yasigaza drive ye yuga twali tukola nga music ebeera ngamba not so good music okubeera out ate nga at least ebeere ku studio webanga tufulumya we do something fresh to make it nice nkutegedde kati awo Miyaji asigaza music wo Miyaji tutwala sound card ne music ne demos ebyo biseera bya covid kati twagitwala mu lunaku lwa shoot nagambye jangu ku shooting musajja wattu yasigala mu nyumba ssebo lunaku lwa shoot nga video shoot nga tushooting oluyimba lwa Christmas ate nga ye producer nagana okujja ku set jaga yali busy owulira ku gym kwennyini jukira it's opposite gym yako Kirola I like that guy na kwegamba mwali mumulano omulabangu ali mu nyumba omuntu olingiza ku diriso liso limuli kulaba balala bakulaba gamba muyabe gyali remember in the place now nali nyine emikwano nga basobola okungamba ekiriwali kati ngokuze ngoina ni gali kati awo Miyaji jukira nze gali yange sikolo people just love you the way you are doba nga balabye hasoyo kati awo Miyaji aganya okujja ku video shoot nogamba investor geno kime ebyuma byaffe samugamba wena mugamba sijja kulinnya ko yo studio kole another song yategeerawo kubanga nze yali amanyi temper yange I get you're short tempered I'm not short tempered but I get temper like ovaako buvi kwegamba like this olwawo nayo vaako I have a heavy great good part of me not when I get tempered I forget and I do my things in my own way. All right. Kati omusajja yagamba bino ebintu tebigenda kuddayo ku studio because kweyo studios tebigonde shoot nali nyina okukosa mic ya studio biki ne tukwata n'ebintu byaffe n'abitwala ewuwe nangamba the thing is enkyanja ogenda ogule computer olunaku oluddako ogule ki piano ogule studio monitors oteeka otandika studio yo simanyi production mbiwulira byonna binvugira ku mutwe kati bagenda bigula babiteeka omwo remember nga nkola kati nfunye akalimu mu kufuna akalimu my first salary natwalayo esawo ya cement ku charge nakasama nangamba Katonda kikyo kyempadde mutima naye neyanzisa kati ate oli nga mukazi we yazze I have to leave his home bangise natuuka ku mulimu ne mbagambirawo straight nze bwe mulaba I love my job njagala kukola naye eri gyensula niga ino omukazi we ajja leero nasula namala ekiro kiramba nga nkola ng'okola omukazi yava from nowhere because oyo omukazi yaŋŋambako one thing okuva the time you came here nfunye ba customers bangi nfunyemu connections nyingi my things are moving you're blessed ngamalabayo ndaba omutima musudia nenkulinga down she gave me 150
ngamanyi bampadde salary kubanga ye salary bali bagenda okumpa nempangisa ennyumba kati ne mukazi oli weyategeera actually yategeera kubanga bawe yali agamba tojja nagamba nategeera that part of me yajja nesedi nanyongerako nempangisa kati mukupangisa napangisa akayuma kalimu okubaawo one single door but on the road side naye nga kati ono ennyumba iramu eno nyumba storage nasookera ne kwebakamu ka box sayina mufaliso eri nali hasolinga jukira n'okuva eri nga maze SG nali nyina kitano wange naye nanjoolako ebintu mu nyumba by the way nanjoola ebintu mu nyumba kati ndoza kati awo tugenda okudda enkulinga down nempangisa nempaka ku box muganda wange yawulira nebase ku box ngamba what ngamba sagala ongulira ebintu byo ne hasolinga nengula yakafaliso ka second hand sagula ka brand new ogula kati Lucky before nga tonaba kwa erinnya lyo kuva ngo kyali eri kuva lwatandika industry ebadde n'erinnya Lucky oba ngatali music industry okuyingira music industry wajja n'alinnya ki eryasooka I've never came with many names Lucky erinnya lyo kuva Lucky Africa nina erinnya lyange dala nja bagamba it's not the right time to say the hard truth nja bagamba kati erinnya Lucky Africa livaawa kwanga nze kenyini nasooka nenemanya have that good kwanza kyembadde ngendo like that the conclusion I was going to draw wali ero omukyala bwe yakugambira mbu oli Lucky kati mbadde eyo ya Lucky eyo linnya eryo lya Lucky jjajja wange yalimpa nangamba ono mwana wa mukisa is lucky kati good lucky it came from that nanze nyina ekisa nnyo bayo ekisa ekyo kyekyandeta n'abazimba okumpa obutwa tujja ogenda kutunyonyola bulungi waliwo eyo gundi segment eddako tugenda okubyogerera byonna abakubi ebikono byonna kati omaze okukola ki omaze otandikawo kati oli mu single room yo wali bogambidde ofunye akafaliso ka second hand music wasuka no mu breakinga wakati wali tulina producer nga just olina byuma wakola oti muzimu guno music oba musical talent obeera n'ekizimu newobeera nga oweepushinga okutwala ekusika nekuzaali mpaka wa studio kati wenakola jukira bampa nali manyi salary yange gye bampadde nga bampadde emitalo 15 omwezi when omwezi gwa getting finished omukazi ono yajja na surprising with another mitwalo 15 muwalawe nanyongerako emitwalo 2 jukira balitria ono mu Uganda tukuze sirabanko muna Uganda kwano balitria man but there's a way they liked me in their family it was a family of many people nenga tubirawo n'abawala babiri n'abalenzi babiri ne tata ne mama nata abawala banjagala nnyo kitegeera mu kukwata ezo sente nalowooza ekintu kimu to bisect that small room mugi bisecting nesaako nengulayo entebe nga yasa nengamba entebe gyakola nga saloon nehasolinga from there nibangamba bagagula endiga ship nengamba ewaffe tuyinayo but when you give me transport so in cheap we bagenda eri mu Kisenyi babagamba emitwalo 4 mwezi nemugamba mumpe emitwalo meka 2 mwezi mbalete we natuuka eri nagenda sweti ku farm ya anko mu kyalo tuka wa anko gamba mutabani manje yangolera anko yangamba mumpaye emitwalo 5 olonde zoyagala sava atenga bali bangambe bagala zime emitire ziteire empanvu nengamba wow nagula endigezi 3 emu nenjireko ewaka ebere yange nendetezi wenatooka wenabaleetera juke nakubira wa boda najja navuga ne bandi omubasajja basi musajja yanyongere emitwalo 2 mwezi mweta nibagamba bagenda gikwata bagitwale
bagisalire mu kisenyi enkeera kubanga bo like Christmas waabwe Christmas bakola ki basala endiga ezo biki nga bomanyi enono ya enkiye nze ne mbagamba nedda manyi okusala why should you take it ne babyako sente biki gamba obimanyi nenkibakolera kati kwezo sente nengula clip yange ya machine ey'enviiri nengula mira ningamba kali akali mu kasaka gwawo I will stand from this memba nze omuntu ali atagala kulwawo ku mulimu nate guno omulimu gwali bunyamba nnyo gwalina emisima bingi okitegeera nga bansasula ne bubba nendeetanga omuloodi bagamba leka tatambula ku mmotoka naye nga kati ng'ovaayo eri kati kale ebbanga lituuse ovuddeyo kati ng'odda mu saluuni anti kati kyajja bwe kiti abawala banjagala nnyo nnyo okusinga ate abazadde baabwe webanga nga batutuma like nga bampadde sente mugenda ogula ebintu nabo nga bo tukosa different borders bana baboda baba ubers batuke ne bayimiriza ne batuula ku kwanza kitegeera kati ng'otamba n'omulituya bo balaba that kind of famous like omuntu muddugavu oli mweru balinga abalaba nga like be bazungu ki kyokka nze ndaba like waliwo gete zimu zempita nga bajja kunkuba ebikonde kuba n'abantu naye nga ntya naye nga bwommanyi aye wali obeera Kisenyi nali mbeera Kisenyi kati nga sitya waliwo okutya kugonga masitya naye nga munda wali ngaokola ki ng'otya so nengamba ize leka nsooke enjoyinga kati olunaku lumu ne babagwamu kale nga bo bebaze ku boda yange ne babaloopera ku ntoki muzadde waabwe yabayombesa nze tebanyombesa then ne batuuka ne baŋŋamba no you have been so good to us bingi byokoze wano tuli badde so happy naye twagala like omulimu oguleke taata yampa emitwalo 15 omwezi gwange gwali tegunaba nakugwako maama nanyongeramu 15 bano abawala omu yampa 18 omulala nampayo emitwalo 12 nogattagatta awo covid bwe yayingira papa nenzira ku saloni bagamba teri kusala nviiri ze nsala naye nga nsala biwalaata ssebo sagenda kusomera enviiri nga buli kaana ku kitundu kamanyi boy oyo niga wakawalaata nga buno obwana obuto bokulaba bulaba amasirinya ku saloni jukire guno omulembe abaana bamanyi nsala enviiri nayirikako wano butonotono nga nyina kyali wange omu oli gwe nagenda naye owamiyagi Simon nga yajja n'atuula sooka osala era style gyoyagala nemuyigiramu Grace nkangula essimu nja kuyigira ku internet ngula essimu naye nga abazadde nga bamatira wuuyo omukuzindikidde Shaolin ng'omwana omusala enviiri nga bwakaaba naye nga nsala biwalaata excellent netuka nga ntandisa okusala kati waliwo omukazi yajja ku saluuni omukazi yali andetedde ebizibu naye bakubamu nali njiga ku intaneti amanjagala osala genetic card osala nga genetic card tokitegeera nagitegeera natuyana for like 4 hours ng'oli ku mutwe gumu oka waliwo obwana wali bwagabulize Shaolin waabwe nawulira nga like nemugamba nambuza nkwemeka nengamba mpazo yakalo ogende naye nga nkimanyi muwana eno namuleseko nyingi nnyo wano nagenda teyadda oyo omukazi